so baganda bange mbabulya bulaba ng'omunnabi abufuzi ng'ono ng'omwana Aisha yattibwa mu nfe y'ekitale y'essitta za mwana wa Muyisiraamu oyo munnaddiini n'asirika nga yeeyita Kaliba naye ate agamba mbu TikTok yembi abantu abo mubateekeko nnyo amaaso bantu bakyamu n'ebikolwa byabwe era mbiraba byerambika lunwe mpulidde oyeremezaako ku bwa mufti bamugamba genda naye akyagaanye olaba mbonna alina emize ezifaanagana n'omukulu gwe tuli mukulwanisa bonna banyumirwa okubeera awo we bali mpulira bamugambye emyaka gyo kati ekkomo lyakoma yeremezaako ebbanga nti n'emyaka gye nyini gye bali bamugamba nti gino ogiweza mbu ng'otwamuka naye era alemezaamu ali ku TikTok awo za mu kiro ne kino TikTok omanyi obulamu bwekyusizza muganda wange obw'abaana ng'omwana alabikira bulabizi ku TikTok eyitamanyi munayinza okwesanga ewandu kati saawa zino ba entrepreneur bebu Mickey Sims so funny bebu Jose Chakala buwadde n'abaana abalala emirimu olw'okuba obwongo bwo tebuli nnyo broad si bugazi bwa Mungu banga lumbuye wayogera ensonga tomanyi zirumika bulungi ne mu Natural Unity Platform tukwagiza tugamba nti ffe tusomesa ate nga we here to stay ale tucommunicatinga message yaffe etambulira paka ku muntu wa wansi ensonga kimugamba tulina olulimi olukambwe ne tumakinga shiwa tulina bayebuuza waki omwana oyo ayogedde bw'ati nako bakuwe mudde ononsonyiwa naye abantu beebuuza waki abaana bano boogera bino kati gwe weewadde akalimu okwate gundi eyo tenda ndoza Museveni akuwe ssente nti yeetaaga mmeka okugala tikiti okugenda jiggaza oti TikTok site alina mukono mu kukwata obudomola bw'abasiraamu bwe batawalizaamu obubba ne wabba obudomola bw'abasiraamu bwe batawalizaamu n'obuzzayo ne maduuka akatawazisanga mu nagisi n'ojja n'olumba ku biyigo kwe batawalizanga buli muzikiti n'obba obudomola n'obuzzayo mu supermarket zizo z'olina yogula evigeto wanywanga musajja gwe oli mubi nnyo wandibale toyogera ku TikTok mubajja oli musajja mubi nnyo wandibale toyogera ku TikTok ate mubajja embadde nkusaba tetugenda kukusiima ng'ofudde walayi mubajja bagenda kuziika ogenda kufuwa just na kitiibwa nti biseeka mubajja afudde teri muntu agenda kaaba nga olaba ensi we yannyo okuganga muzaata afudde kino nkikubulira mubajja bw'otaatereze kati ng'okyalinayo akadde otereza teri muntu agenda kutya nti nno mubajja ofudde kuba abasiisiraamu abasinga bonna baakukyawa wababba badda eno mu byobufuzi tobinaamu impakiti ebinyigiriza abantu osirise n'abayisiraamu banno n'abaana b'obuyisiraamu osirise gw'omanyi omwana ayinza okukola appointment okukulaba gwe nga tasobola kukufuna naye ng'ayagala gwe oyagala sigaza kitiibwa kyaggandula nti mubajje nze rasito nsinga kirevu akoma atakuumira mpeera nsigadde lusifa abadde basiibye n'okubasiibulula bamaseeka bakyusiza obulamu bw'abayisiraamu bungi nga bayita ku TikTok kuba platforms bayinza oyisiza eddoboozi ntono gwe Batman mubajje naawe mpuliriza nnyo k'amazzi ntono bamaseeka si buli seeka nti nno w'amaanyi nga ggwe bw'oli nti anyagenda ku TV ne bamuwa platform bakozesa TikTok okyusa obulamu osomesa eddiini naye mmanyi kyoyagala okusitopinga olina kyoyagala okusitopinga bano baseeka be bawera abamu mulimu baseeka abalemezaako kati seeka kiti yaviira ku kisi ku TikTok nnyoka amazzi teyaviira ku TikTok nnyoka amazzi but look how seeka kiti has transformed the lives of abaana abato abayisiraamu. This is why bwolaba seeka kiti ne Bobi Wine kati onyiigira ddala tobyagalirako ddala era okimanyi nti essaawa zino seeka bw'abeera ku mazima jafuna emmotoka so you expecting anda okimanyi bulungi baseeka bangi bagenda kuvaayo bangi nnyo nga boogera nga seeka kiti era nabo bajja kusiima omuntu w'abantu kuba otegedde edda seeka okufuna emmotoka nga alina kubeera mabega ogende wa Museveni omuntu wali okufuna ku ssente n'abeerako n'akamotoka baka bodaboda ke yeegulidde kati seeka oyogera mazima omwana akusiima banamuyaaye nga King Saha ng'akuwa mmotoka bavudde ku TikTok eboogerera ebintu babyogere ku radio kyo batabasibire naye otegedde omujiji gw'abaseeka gungi guzze ogwogera ku nsonga abakatuliki bo bali beekola mudde omulimu gwabwe bawulira sayimbo sebanyi bamirani fast banyi bafaza bikoze bitya bonna bali bayitirirwa okwo kati otegedde omujiji gugenda kumeriko gw'abaseeka abavumaganya enfuga ebbi kati owooza mbu TikTok batafuta asibya aya bino gamba nti wazzeyo omujiji gw'abaseeka abenyigidde mu byobufuzi nga bali mu TikTok totufula basiru Batman mubajje nja kukuba ebinnyo ebyo. Ugandans temukkiriza muntu kujja kujjubisa nga akubulira ebintu by'ekifakafaka ebyo mbu abasajja bayogeranga nga nase mukalizo omusajja omuddamu ntya naye abasajja abo baatumala mudda amaanyi abo be basajja ngedde okwogeraku n'omwogeraku baninga bagamba oziemu otya mufti
TikTok yabbe mali obuyisiramu gyolina wabba abayisiramu n'obudomola batawalizamu n'obubba watowa order nti buli kimu kibbibwe n'obudomola bw'emmanju ne baddusa ne babba kaluli ku TikTok gyo abana ba TikTok no bamanyi muganda wange bajja kukola mu nnyimbo bamanyi so baganda bange mbabuulye bulaba ng'omunnabi abufuzi ng'ono ng'omwana Aisha yattibwa mu nfe y'ekitale y'essitta za mwana wa muyisiramu oyo munnaddiini n'asirika nga yeeyita Kaliba naye ate agamba mbu TikTok yembi abantu abo mubatekeko nnyamaaso bantu bakyamu n'ebikolwa byabwe era mbiraba byerambika lunwe mpulidde oyeremezaako ku bwa mufti bamugamba genda naye akyagaanye olaba mbonna alina emize ezifaanagana n'omukulu gwe tuli mu kulwanisa bonna banyumirwa okubeera awo we bali mpulira bamugambye emyaka gyo kati ekkomo lyakoma yeremezaako ebbanga ati n'emyaka gye nyiri gye bali bamugamba nti gino ogiweza mbu ng'otwamuka naye era alemezzaamu ali ku TikTok awoza mbu kino ne kino TikTok omanyi obulamu bwekyusizza muganda wange obw'abaana ng'omwana alabikira bulabizi ku TikTok eyitabayi munayinza okwesanga ewandu kati saawa zino ba entrepreneur bebu Mickey Sims so funny bebu Jose Chakala buwadde n'abaana abalala emirimu olw'okuba obwongo bwo tebuli nnyo broad si bugazi bwa Mungu banga lumbuye wayogera ensonga tomanyi zirumika bulungi ne mu National Unity Platform tukwagiza tugamba nti ffe tusomesa ate nga we here to stay ale tu communicating message ya feta ambulira paka ku muntu wa wansi ensonga kimugamba tulina olulimi olukambwe ne tu making sure tulina bayebuza wacho omwana oyo ayogedde bwati nako ebakuwe mudde olonsonyiwa naye abantu bebuza wacho abaana bano boogera bino kati gwe wewadde akalimu okwate gundi eyo tenda ndoza Museveni akwesende nti yeetaaga mmeko okugala TikTok ogenda jiggaza oti TikTok stay alina mukono mu kukwata obudomola bw'abasiraamu batawalizaamu obubba ne wabbo obudomola bw'abasiraamu batawalizaamu n'obuzzayo ne maduuka akata wazisanga munagisi nojja n'olumba ku biyigo kwe batawalizanga buli muzikiti nobbo obudomola n'obuzzayo mu supermarket zizo z'olina yogule vigeti wanywanga musajja gw'oli mubi nnyo wandi bale toyogera ku TikTok mubajja oli musajja mubi nnyo wali bale toyogera ku TikTok ate mubajja embadde nkusaba tetugenda kukusiima ng'ofudde walayi mubajja bagenda kuziika ogenda kufa just na kitiibwa nti biseeka mubajja afudde teri muntu agenda kaaba nga olaba ensi we yannyo okuganga muzaata afudde kino nkikubulira mubajja bw'otaatereze kati ng'okyalinayo akadde otereeza teri muntu agenda kutya nti nno mubajja ofudde kuba abasiisiraamu abasinga bonna baakukyawa wababba badda eno mu byobufuzi tobinaamu impakiti ebinyigiriza abantu osirise n'abayisiraamu banno n'abaana b'obuyisiraamu osirise gw'omanyi omwana ayinza okukola appointment okukulaba ggwe nga tasobola kukufuna naye ng'ayagala ggwe oyagala sigaza kitiibwa kya ggandula nti mubajje nze Raston Nsinga Kirevu akomata kuumira mpeera nsigadde Lucifer abadde basiibye n'okubasiibulula bamaseeka bakyusiza obulamu bw'abayisiraamu bungi nga bayita ku TikTok kuba